Katonda okusingira mu byonna kubanga kyatubedde. Haleluya. Nze nafunako okusoomozebwa nga ndi ku ssomero. Neetuuka n'okugamba nti nebyokusoma biveemu. N'olw'ekisa kya Katonda nali nyina ennamba ya Prophet Isaiah. Then nga ne mama Gina ne sister Gina. Akati kyanneewuunyisa naye sinakola communication waka. Ne banconnectinga ku simu eya maama ne ya sister. Ne bateekako Prophet Isaiah. Ng'ebyange yabitegeera before nga sinaana kwogera. So Mukama waffe yeebazibwe. Neebaza Katonda kubanga mbedde n'abeera Prophet Isaiah. Bingi by'azza nkolera ng'ayitira mu ye. Kitiibwa n'ettendo mbiriza Mukama era kyensaba nti navuddeyo ku ssomero nga ndi mulwadde naye ngenda ndabawo okuwo improvement okwawukanako. Kyemmanyi Katonda agenda kumbeera ate ebibuuzo nabyo tubikole biggwe. Ekitiibwa n'ettendo mbiriza Mukama.